naye King Saha bw'anaaba nti ayagala kukozesa platform yamanyire gavumenti ayitewo. King Saha tajja kumanyira gavumenti tusirika, era tukimanyi King Saha tasobola kubeera MP nga tusazeewo. Bulungi. Did tukulabeko ku Federation? It's your first time to be here? No. This is like 5th time. Tubamanyi ng'abantu abali mu bizinensi y'ebyobufuzi naye nayo mutuukayo. Tewali watali byabufuzi. Yeah, tulaba waliyo president Federation. Nga tewali byabufuzi nga tetuli wano. So that means abayimbi tebasobola kwewala politics mu ndongo. Olwo ne gavumenti batogimanyi. Kasita wewala wa politics olwo ne gavumenti batogimanyi. Neggwanga lyolimu batolimanyi. Ate naddala nti ndi wano Kenzo nga mukwano gwange ng'omuntu muwagira nnyo, yatandika initiative mwendi almost, nze omu ku bakwano ba Kenzo ng'omuntu, naye ekirala nti gavumenti gyempeererezaamu ye yatandika project eno. Kyenjagala okwebaza ku Kenzo nti yakwata obudde bwe n'abwa gavumenti n'abaako. Ekyamazima abayimbi babadde tebalina ebakuŋŋaanira, ate era babadde tebalina kibagatta kuyimba, bwaggwako n'asirika. Era nga n'ennyimba olaba kati olwaleero copyright president yagikoze eki, yagyaprovinze yayise. Ate nze mukubakulira Skilling Music Center eya president. So bwe tumala okuskiringa abaana, skilling kitegeeza nti ye muntu ajja tamanyi ne mumuyigiriza n'ayiga okuyimba. Bw'amala okuyiga okuyimba n'ajja wa Kenzo lwaba muyimbi, kati nayegatta mu sako mwagwa mu kitongole kya music kyonna, then n'ajja ku Federation. So ekindeeta wano ng'omukozi wa gavumenti, nze ng'akulira mobilization mu kuskiringa ekyo ekitongole gye bayita PIMS, Presidential Initiative, bagita Presidential Music for Skilling. Esangibwa Mengo, omukulembeze w'eggwanga gye yagula ennyumba nga teriiko kibiina. Twatandika 2017 nga tupangisa wali nga ku Starbex waliwo poliisi Rungujja, naye ne tuteekawo ne tusalawo ne tugamba aka tugule ekifo ekya permanent. So president n'atuwa ssente ne tugula ekizimbe ekiri nga ku Second Road wansaawo. No Titi balala. Dr. T. No, kikulirwa Sam Mugagga nga ssentebe, Dr. T ng'omuwandiisi, ate Sophie Nantongo ng'omukwasi w'ebyensimbi. Ate nze nenkola ng'omukwanaganya wa gavumenti nabo. Almost nze mukama waabwe. Nti nze mukwanaganya wa gavumenti nabo. So nga tusupervising wa state controller, naye wakati waffe waliwo coordinator wa State House. Then ntukolera ne president. So abayimbi bwe babeera, kubanga abayimbi bangi, bwewala abayimbi oyinza obuteewala buyinza. Kubanga abayimbi bambi babadde bayimba buyimbi, oba awemudde, oba ayombe ebikasayitawo olunaku lumu, abamu bayimbi ennyimba 2 ne bagwa. Naye katugezaako okubalaba nti nga bwe nsazeewo okugamba nti ngenda kubeera promota wa Kayaga, tejja kukola ekivula aveeyo yadde, naye yali yagwa. Madiina yali yasirika nga takyali akola ki. So ekyo ekivulu gye tugenda okukola bye tutumye come back home, oba bye banaatuma erinnya lyonna lye banaayagala okusinza ku pulezidenti. Nze ngenda okuyamba abayimbi abo ababiri okuddamu okubeera promota waabwe, Ajati Madiina ne Stella Kayaga. Kubanga abayimbi abo twagala abaana abato babalabireko, era tusaba abantu babawagire nti baba n'abawagira ne bavayo ne bafuna akasente tebajja kwekumama kuyimba. Naye eriyo abantu badde bakozesa ennyimba zaabwe nga be bazifunamu nga baba bazimba baagwa. So kati bw'olaba omwana olwaleero ayimba ennyimba za Kafeero afunamu, naye Kafeero ye yagwa yafa, naye omwana asigala ayimba ennyimba za Kafeero era akola ki. So kyenjagala okubiriza abayimbi nti ekisookera ddala ffe nga gavumenti tuli lwedde obayamba.
jo twabawa billioni 5 era bagenda bawa billioni endala 25 twabawa billioni 5 gavumenti yaziisa billioni 3 tugenda bongera billioni 25 nga beewola okusinziira mu bibiina byabwe mwe bali so nga bakulirwa mukama waabwe Kenzo n'abakulembeze abalala naye nga njagala kwebaza nti bo basaze okupromotinga music ensi ezimu zikulaakulanye nga Jamaica, South Africa n'endala nti music kyekimu ku bitongole byaki ebireeta sente mu ggwanga ate bifuula omuyimbi owaki Tanzania Platinum mumuwulira so tife tuli wanu nyumirwa music. Bwengali wakati wawe nyumba gye twawulira ey'ebwe bajja yo gyeri oba yoteriyo because bagamba baba wane ey'ebwe bajja sigimanyi. Captain Mike Mukula yatugamba nti baba wane ey'ebwe bajja abantu bonna beetumanga ebintu nga tebabiriyo ekiriyo ekituufu ye nnyumba y'abayimbi abaagala okutandika ebitongole ebigatta abayimbi gavumenti byemanyi bibiri 1 Presidential Music Skilling Center esangibwa Mengo ne Uganda Federation eya wano gye tulimu kakati eyo federation ye maama w'abayimbi bonna umma kibiina ky'abo abagwanyizi kubanga umma bw'oba oleesa ate umma ate oba otabudde yasookawo ebadde naki yatandika ddi eri luddawa sigivumirira naye ffe gavumenti tumanyi bbiri bano abalala bali mu gavumenti abasalawo kubanga abantu balowooza nti ebintu bya gavumenti byakwabula naye ffe tumanyi federation yeno erimu Kenzo waanu nti bagenda kwegattira abakubi b'ebivuga abakadongo kamu abaalaga n'abalala bemala okwegatta bajja wano mu federation ewaka ne babeera nga basobola okuba n'omulasi gumu kijja natuyamba okubategeera be baani bayimbirawa babeerawa ate ekira tubawadde ssente beewole so ebyawuma sijja byogerako nnyo kuba sibimanyi nze nga omuntu bwali ebiseera ebisinga ava ku mmere kati abadduse babakkuse n'eriyo abaana abatandika tukugambye nti eggwanga we libadde omuyimbi ayimba ennyumba 2 n'agwa kakati olwaleero buli muyimbi agenda kunyumirwa okuyimba ate mbakakasa abayimbi abali wano nga mundaba mu kamera muno buli muyimbi atabeere mu federation teri agenda musupportinga kubanga gavumenti agenda kusupportinga muntu omu era ne copyright ejja kubeegasa federation tewaliwo kirala tewaliwo bitongole ne banaakola obutabi 100 bajja kumaliriza bazze mu federation kubanga kyekitongole gavumenti kyetaddemu ssente billioni 3 ziwadde federation tubagamba mugende musoloze muzze gavumenti ebawozi kati banazijjawa ekitegeeza olina kubanga oli mu federation okutegeera nti oli muyimbi gavumenti egenda kushuwinga kaadi ekakasa nti ye muyimbi mu ggwanga nga tokola kivulu nga togirina obuyinza bugenda kuba bwa federation ekyo kyenkakasa abayimbi okukola ekivulu okugenda ku radio neyimba oluyimba lwo okugenda ku TV neyimba oluyimba lwo you must have that identification card of the federation nga togirina n'obona obuyimba tebijja kukubibwa ate abatabakkiririzaamu ng'abantu abali mu bisinde ebirala ng'ebya Nuupu nga olaba Big Eye bakabako b'endongo bagiva embuvi kati abantu abasinga balina issue zaabwe eziri individual naye kati etteeka lweri balizze biba birala ebyo bigenda kubagenda kulima naye ate olaba ng'eri ewaffe waliwo omwana yajja nga yambale na Nuupu naye nga yina ennyimba nnungi ekirungi ekigenda ogatta tekiriiko bibiina oba owagira NRM oba owagira federation teriiko kibiina no please teriyo mumaka ye NRM is National Resistance Movement esangibwa Nakasero naye egenda kubeera ng'egatta ekyaleese okugatta abayimbi bano be abayina endowooza ezaki ez'enjawulo naye tetugenda kubajjako right yaabwe yakulonda be baagala ekyo kyenjagala otegeeza eggwanga nti oba owagira Nuupu fine nze omuyimbi asinga okumpomera mu bulamu bamuyita Eddie Yawe nga siwuliriza luyimba lwe tebukya si wa Nuupu mukwano gwange nkyala ewe n'akyala ewange ekyo tetukijjaako kuba bamukwano naye awagira kibiina kyate temukyayisa lwaki si mukwano gwange tuzaalibwa ku kyalo kimu ye mukwano gwange ng'omuntu ye yasooka okundaga e Kampala tekisobola tujjako ekyo Nuupu ezze leero NRM yaliwo nze eri aba NRM besiwagira nga nsalawo okuwagira opposition okuba yalina potential ekyokubiri federation nsi ya bibiina Kenzo tayimirangako nayambala sati NRM
era suubira nti alina ne kaadi yaffe naye ye muyimbi gwe tulaba nti ali Newton agenda gatta baki abayimbi kyensobola obbagamba. Olina kyoyogeddeko ekya copyright bulijjo kye balwanirira kyamaze okuteekebwa is it in place bamaze president approved the copyright era olwayo ne bwogenda ku YouTube ng'ogiwole tusobola ojja kuba nga olina kusooka actually eyo kadi gye bagenda okufulumya ejja kuba ekuwa ennamba ng'owamagye 01022265 nga ne bwofa ayagala ogiyimbiramu alina osasula famire yo eryo etteeka erijja va ku bino ebyokkeera ku makya n'ogenda mu studio oyimba bada no va ku bino ebyokkeera ku makya boggolamu no olina okuba nga olina etteeka erikufuga kyekisooka nti bw'onooba tolina kaadi eyo teri studio mu Uganda egenda kukubira luyimba tewali TV egenda ddukuba tosobola kutegeka kivvulu poliisi nga tenna kukiriyalinga osooka kulaga kaadi bagiteeka mu sisitimu nga bwolaba traffic beekwata na pamiti zaffe neziteeka mu sisitimu negamba oyo ekisa kya Mukama so gye tulaga bikaluba tetubagjeeko ddembe lyammwe naye olina okukakasa wookolera wa so bano abantu abamu badde balima ni muyimbi mu Uganda n'agenda South Africa n'afera so South Africa erina okusooka okufuna kaadi yo ne consultinga Interpol neraba nti ddala muyimbi wa Uganda. Olina ogambidde ku nnyimba olwo nnyimba zimugenda obba nga temukyetaaga kati ennyimba ezitrendinga kati tulina ensigo tulina enkudi tulina ebintu ennyimba eziriwo zo mugenda zikolera ki? Tetugamba nti omuntu waba ayagala okuyimba byayagala nga bibimuwasa azilonga ziro oyimba lw'oyagala ffe tetujja kutunulira nnyo oyimbye eki naye ekyo azilonga kyoyimbye gwenga gwe tekikosa ggwanga enkudi terina kigwekosa abaginyumira bagikola ki nze enkudi luyimba lwe luliko ate lwekekweta generation y'abakadde lwe luliko era nduwuliriza ne mu mmotoka nze kasalujja nga terulina gwe lukosa saagala promotinga muyimbi naye abazina nkudi bazine ovuddeyo n'ogamba nti ogenda kuyamba ku bakyala okuli Hajjat Madina omukyalo ono embeera gy'abadde alimu abadde n'ekyokulya takirina olowooza obudde buno okuvayo n'ogamba nti omutegekere ekivvulu ye solution lwaki tose n'omuwa sente enkalu abayimbi bangi bennyambye era nkakasa nti Hajjat Madina ngenda muyamba mpaka lwanaterera obulamu ng'oggyeko omutegekera ekivvulu nja muyamba ngenda muwa buki ekyetaagisa okubeerawo mu bulamu abayimbi bangi benayamba mu covid ekisooka nze ndi muganda wa mukwano njagala nnyo abantu ekyokubiri bayimbi bangi nnyo besobola kwogera n'olwalira bakyali mu doketi yange era president bwe mba njogera naye mugamba mukama wange president nyina bennyamba abatali bayimbi nyina abaana 67 bengezaako okuwayo 10-23 okusoma abo si bange kubanga nze kyemmanyi nti president Museveni bwe naamugamba nti mukama wange president eri abayimbi 20 betusaana okuyambako waana ajja bayamba naye no Bobi Wine waba alina basobola okuyambako naso si kibi kyenjagala okugjawo ke kajanja ekyo mukiteekako bulungi omukasi nti omuyimbi bw'aba ali wa Bobi Wine n'abeera mulabe mu ggwanga kibi ekyo kifu omuyimbi okubanga ye yasalawo okuwagira Bobi Wine mwe ne mumufuula omulabe kifu nga n'oweenaalemu bw'atabeera mulabe ate tuwakanya nnyo era bannayuganda omuntu yavaayo n'ayimba oluyimba nga lw'NRM oba lwa gavumenti naye n'afuuka obuzibu njagala nnyo ayimba olwa opposition twogereganye naye mubalabye abayimbi ez'opposition tebabaddeewo Ronald Mayinja wamulaba yatagala nadde wa Nuupu n'agwira ddala nga tekyali jjajja kasente n'akomawo mu NRM naye kati ne bimusobera n'addukako ne mu ggwanga kakati era ne skini kati ye Gorodi Faza we yamukomezaawo simanya anayimba wa so you must be resistant if I'm decide to be opposition by the kamba the opposition yamba government okubeerawo ino kankyogere omuyimbi asobola okubeera as long as togenze kuvuma we are bitter with King Saha we are bitter with King Saha bw'aba alese excitement y'okumanyira government we shall handle him kubanga yimba ennyimba zo nga King Saha wagira Bobi Wine don't attack the president don't attack the government King Saha mu bulamu bwe tazimbanga kuwa the toy n'amaka gaasulamu muwala wa Sale yagazimbanga sente za Genosale omwana wa Genosale gwe yawasa King Saha teyezimbirangako toyi
teyezimbirangako na lujja ne poloti gyasula mutamanyi na ndagaano mweri muwala wa Genosale kitaawe yamuzimbira amaka by the way King Sir abamuwasa buwasa sagala kugenda wala ebyo tubyogera kubanga King Sir atuse okuntumanyiira nze ni mukwano gwa Hassan Ndugga wa opposition abayimbi bangi aba opposition abawagira Bobi Wine nga gubakiririzaamu naye King Sir bw'anaba nti ayagala kukozesa platform yamanyire gavumenti ayitewo King Sir tajja kumanyira gavumenti tusirika era tukimanyi King Sir tasobola kubeera emupinga tusazeewo eri aleke kumanyira muzeeyi bw'ajja kukozesa platform bannakyaggwe bw'ayagala kwesimbawo no Bobi Wine ayagala bino naye King Sir omukazi gwasula naye wano wetutudde wa Genosale King Sir omukazi amusula mu kifuba mwana wa Genosale n'ennyumba gyasulamu gyayita amakaage talina kuwadde endagaano bw'ali kireeta ekyapa nga kiri mu mannya ge sirida mu media King Sir bw'alireeta lisiiti ya semiti emu gye yagula nga bazimba amaka ndivaawo wendi siriddamu kwogera ku media n'abasirikale ba Genosale bakuuma King Sir olw'okuba yawasa omwana wa Geno talina na mmotoka eri mu mannya ge eyaawa bw'ali zireeta siridda ku media nze njagala tugende ku TV 1 njagala TV zituyite ne King Sir tweyabye 1 bw'aba ayagala gaali ffenna eggaali tuzirina King Sir talina gaali gyansinga bwe gaba amagye ffenna tuyina amagye nnyina ne King Sir ayina tadda anze katiwuliriza olutalo olwange bino yadde amanyira simanya kali kagundi kano keyadde ataakinga akubaavu naye King Sir nze njagala muwa endagaano 2 agenda aleeta endagaano y'amaka mwasula oba alaga ekyapa kyayo emmotoka King Sir asobola kugula Primo tasobola kugula Benz King Sir asobola kugula Primo endongo King Sir yavaako sente yazuwa omuzungu n'azibba omaye kati omaye King Sir afadde nnyo serebu tumanyiire naye kati kambabuli abanamawulire abali wano gavumenti tegenda kuvaako leero Museveni tanalowooza kuvaako naye nze nnyumirizibwa nnyo omuntu alina eddembe lye nti bw'obanga owagira bayitha weze kambabuulire kino katuwuliriziganye njagala nnyo awagira Bobi Wine abeere n'emirembe njagala nnyo omuntu awagira Museveni abeere n'emirembe awagira Mao abeere na miki n'emirembe kyekyamazima ekisembayo era nze n'abeenalemu mbawakanya nnyo abakuba abopozitioni ekyo nkiwakanyiza ddala kubanga Bobi Wine ono si wa bulijjo takyali wa mmere Bobi Wine si wa mmere tisyawogenda enkya nti akyateekebwa mu kkomera tekiba kyamukwata oba omukwata kati eggwanga likyankalana so kati ekitegeeza yatulugendako yatukola ki yatugenda kutulinamu monitoringa naye kati ate ggwe nga King Sir n'okubeerawo n'enjaye gye wanywa ne bakujjanjaba King Sir singa Sareti yamujjanjaba singa yafa dda ate enjaga tiyamusula eddalu tabiba waliwo atabimanyi obwawa King Sir butwa nga lyali amumuwa talina wadde mitwalo 2 yanywa enjaye ye n'emukuba so tetuddamu ebyo nze Anderson owakeredde olwaliro ng'ebyesi birungi obudde bamufundiridde dda ekyamazima bulola baalwawo mukwata njogera nga omukulembeze akola mu presidency tulina etteeka eritufuga lya 77 ligamba nti omukulembeze yamalanga okulayira okukolera gavumenti ne bwolaba ebi bya gavumenti osirika buki busirisi bulola yatyoboola nnyo sipiika wa palamenti buli otyoboola ekitongole kya gavumenti obeera otyongodde gavumenti ate gy'oweereza bulola bwe bamintroductinga bamutuuza katebe yasigala afunayo hafu y'omusaala kitegeeza yasigala mukozi waki nga bakyamunoonyerezaako kyokka ate ekyakwasizza bulola si lwakuba nti yatyoboola sipiika bulola eimu ye teyali yakulwanira corruption ayagala kwesimbawo ekyokubiri ate n'amaliriza ng'asaba sipiika ssente ekyakwasizza bulola era temunnakimanya era manyi poliisi egenda kulwawo ebazingezinge bateeka eri ekitongole kya saiba kye kyakutte bulola yakozesa essimu y'omuntu omu nga bamumuteze neyefuula ayogera ne muganda wa sipiika namugamba ebintu ngenda bivaamu naye mumpeze entaddemu ne banne 3 so bulola n'asaba ssente miliyoni 4 ne bakkaanya olwafuna audio ne bamubaka kati bulola kyoba osooka otegeera ffe ng'abakozi ba ministry nze ni mukozi wa presidency nze national senior mobilizer kakati kyolina osooka otegeera nti mu kitongole tulina amateeka gatukola ki agatufuga bulola si mwana mubi
Bulola President Museveni yamuwerera. Bulola yali atambuza amata ku ggaali nga talina maama ne taata. President n'amuweerera n'amuwa omulimu. Era Bulola yasuulanga obubizi ku Parliament ng'ali mu Kimupuwa Youth. Naye bwe yamala n'agamba President ebyo mbitadde naye mumpa omulimu ne mu RDC. Kati excitement y'omulimu guno Bulola yeggyeko omukwano gwa gavumenti. Ekyo kye kisooka. Naye nze njagala kugamba kino nti omuntu yenna buli lwabeera ng'akoze ensobi bw'agiterera ne yeetonda bw'atagyetegeera n'abivaamu. Naye Bulola ye bambi njagala musaasira ave mu kkomera kye kisooka. Mwana muto talina kyammanyi, talina maama, talina taata. Naye yagenza okwerega ku Munyango. Speaker Anita Among yasooka mu bwa mafia. Yali mu opposition. Kati ebyo byonna abimanyi. Naye kati bw'okuba ffe tukuba n'okuba n'ota nosooka noweerabiza baki. Kakati yavuddeyo n'akuba speaker n'amala ng'asabye ssente. Kye kyamukwasizza. Singa simusibe tebabalimba abatya. Bulola muki? Bulola Munyarwanda oli Munyankole bakwatagana ddi? Tebalina Luganda na Janet. Janet Mwororo. Janet Mwishikatwa. Uli Munyarwanda. Ekyokubiri kye mulina okusooka nti abakozi ba gavumenti oyina etteeka mu bakufugira. Kuba wakkiriza okukozesa ssente ezo naye buli lwokuba. Naye nga kye tumanyi nti Bulola agenda kuvuunuka ebyo. Bajja mutwala mu kooti. Bajja musindika ku limandi. Ekyo kye neekakasa. Nze mukwano gwange nnyo. Ndoza ne last chance nga tebannamukwata. Tubadde twogeraganye nga mugamba Bulola says fire. Kubanga ekisooka muntu akusinga baakola ki? Abaakusinga. Speaker wa Parliament tewali atamutya. Era nze nayogera n'engamba nti nga bwe mwalabye bino ebya Lubigi. Ebya Lubigi bagenze okuteerawo ba investor balala. Bulola y'omu ku basooka okulwanyisa entobazi. Naye bw'olaba kigaziye ng'okikola ki? Lubigi tebaatutteyo bantu tebabajjewo mbu kubanga olutobazi. Amazzi tegayinza kusinga muntu. Era amazzi gasobola okujja ne gagoba omuntu mutaka. Naye balina gwe bategekera ettaka eryo. Mujja kubiraba ebizimbe mu maaso. Era nze awo ku Bulola naawe tuli wamu. Naye yamuva in partial bambi yamwataakinga nnyo. Yamu-exposinga nnyo ate n'aba nga talina bwino. Kati Saiba bw'ekkwata ebitongole byonna biba bimaze okukola ki? Okwetooloola. Bagenda mutwala mu kkooti n'emisango ena. Ogusooka okozesa bubi woofiisi ye. Ogwokubiri okukola defamation. Ogwokusatu okozesa bubi internet. Ogwokuna okulajjagalira omulimu. They are all criminal cases. Bajja mutwala mu kkooti ekitone nnyo Bulola bajja mutera mu mwezi gumu. Bwe baana bamuwadde bbayiro. It's a bondable case. Naye but it is tricky buli mulamuzi agikola ki? Ajja gutya. Naye nga yayitawo. Nsobola omugamba yayitawo. Esiri mukwano gwa Anite. Ampisizaamu nnyo eggaali. Si mulungi atuukiridde. Naye Bulola muganda wange yakola ki? Simusalira musanga ali mu mbeera mbi. Era nga enkya tuteekateeka ffenna nga abakulembeze abavubuka mu Buganda ogenda omukyalira. Mu kkomera n'okulaba nti okola ki? Era ne post gye baataddeyo Fure Bulola afa abagirikoze eki? Naye nga Bulola si muntu mulungi bw'abanga nti atandise okuva waava. Kisooka Bulola yakawasa. Si muntu mulungi nti mubi mu bulamu. Naye abutali bulungi bwe kwe kulaba nti ate gy'abadde ajja ssente. Speaker yamuwa $15,000,000 ng'awasa. Speaker yawa Bulola $10,000,000. Deputy Speaker yawa Bulola $10,000,000. General David Muhoozi yawa Bulola $10,000,000. President yawa Bulola $5,000,000. So, ebyo saagala mwogerako ali mu mbeera mbi naye ekituufu kiri nti Bulola alina okwetereeza bw'aba avuddeyo. Kubanga buli woteekayo ebyanita n'omwolabisa obalabisa gavumenti. Bano bonna be baakutte balina tageti ndala. Bano basimaya baalidde ssente. Ababbye ssente wa Museveni ne Jim Muhoozi akyali mu gavumenti. Yabba z'abanaku obuwumbi n'obuwumbi. Ekyo waffe si kikulu ekyo. Tubirabidde ebbanga.